Uganda muno tulinamu abasawo abebaka ku baana nga balepinga bulepinzi baana tulina bananyini masomero abebaka ku baana nga belepinga bulepinzi ninga tulina kyamukola tulina abasumba abasiyaga abaana abalenzi n'abawala nenga mwebali because balina akawaliro ku first family baba protectinga oli nakira kumachina atimba obwerere bw'omukazi enkeera ensi nemukyazo ne ku TV mwana bikwasa n'ennaku n'obulyango yagala kaba oli nakira ku macha nagula data nateka wale simu ye nagamba ntunda akabozi nkuwereza ekifaananyi ky'akabozi omutwalo gumu guteka ku simu bweti olabeko tuyine enjeru tuyine enzirugavu. Abaana bonyumya n'abaana bava makomera banyumya makomera okaba abavubuka bajjuza makomera twaliwo abantu ababateekateeka naga mwekolemu abantu 100 mujje mu nnumbaganiro oli bw'amalo bakozesa poliisi nebakwata yenga yisizaawo ekikyenga abalekayo obulamu bwayo bufudde era buli ebufafaagana naye nga ate abantu era ku street wabweru bakyategekera ddala abavubuka okukola ekintu kyekimu wadde amakomera gabamize gajjudde nakati era bakyategeka n'abakwata bennyini bakyakwata esaazi zino okuba omuvubuka kyabulabe oli akusanga otambula byo olw'okuba oli muvubuka n'akukwata golowooza engeri gye twekateekamu abavubuka lijje Jacobo bwe tutambulira wano tunasobola okufeesinga eggwanga lyaffe ery'enkya tunuulira abantu abatta abantu abavubuka be bakuba abantu amasasi abavubuka kati Jacobo omuvubuka okutta yeetaaga kyabiri kiyinza okuba na kingi kankweye ekyetaano ogenda omunkubire embeera mwe tuli naye ng'eteekebwateekebwa mu butamanyi oba mu kumanya abantu be twalonda ne tubawa offices batutegeerere. Bayibuli egamba balina amaaso naye tebalaba balina amatu naye tebawulira bw'obeerako n'emmandwa mu bwongo obwo abantu bakutegeerera era kyova olaba essaawa zino otuuka n'olaba entale zibeera ku TikTok nga za sex bukaba kitegeera essaawa zino abaana abawala ebitundutundu 7 byetunda essaawa zino abaana abalenzi ebitundutundu 4 bibbi toyogedde kitegeera ensi bw'eba etandise okufa efa mu musingi gw'amaka efa mu musingi gw'eddiini efa mu musingi gw'obukulembeze zempagi 3 ensi bwetandika okufa omusingi gw'amaka gwo gwafa basingo mother bangi ne basingo father bangi ekintu kyekitunzi ekisinga okutunda essaawa zino kwe kukola banyinaffe banyinya bafuluma Uganda 1,500 omwezi mutwalo abagenda mu nsi z'Ebuwarabu nabo batuuse mu nsi z'Ebuwarabu ate battira omukisa akantu ke twasigaza akatini kubanga si buli nsi ntekkiriza omugwira okujja okukola mu nsi yaabwe olina okuba nga olina emitendera gy'oyitamu ne bano abagenda mu nsi z'Ebuwarabu nabo batta akatini ako ke tuli mu kukeera kuma kyokkola ki okutunda kyova olaba ojja kusanga omwana avudde mu kiyumba munauganda munne amugambye va mu kiyumba eyo tuwale kasente kawera najja mu nsi pasipoti ye n'agirekayo ate munauganda amugambye nti vaayo n'amuteeka mu kirombe ky'okwetunda okitegeera yensi yaffe ak'obuntu kasita katandika okubula mu bantu abantu nga n'ekibi bakifuula ekirungi olina kukuba oluyi enkeera abantu bamukubira engalo oli nakira ku makina atimba obwerere bw'omukazi enkeera ensi nemukyazo ne ku TV oli nakira ku makya nawemula ensi enkeera abantu babeera ku TikTok yene bamutunuulira we bati oli nakira ku makya nagula data nateka wale simu ye nagamba ntunda akabozi nkuwereza ekifaananyi ky'akabozi omutwalo gumu guteka ku simu bweti olabeko tuyine enjeru tuyine enzirugavu tuyine ensi yaffe ensi yaffe etandise okufaanana America okufa kutandika okubeera nga okuli South Africa ngaokufa kuli nnomo kasita ensi etandika okubanga ekkiriza okufa kubeera ennomo eba egenze nagamba oba nkugambe wano nti omusingi gw'amaka gwafa era nkubiriza nyo buli musajja yena gy'oli omukazi gwegenda okuzaalamu omwana making sure nti ava mu nnyumba erimu maama we ne taata we nga bakyaliwo nga baagalana
oyo omwana nkunnyonnyola kino nange saakera ku makya kukola mu nnyumba erimu maama ne taata nina kunoonya nnyo mukazi akulidde mu nnyumba erimu maama ne taata era Katonda baba mumpadde nina omukwata ng'ekyatika kubanga oyo omukazi entegera ye enjawufu nnyo ku mwana omuwala akuze ne maama we yekka oba akuze ne taata we yekka oba akuze ne ssengawe oba akuze ne jjajjaawe. Era nenkugamba bw'obanga oli musajja olina akasunguyira noonya omukazi omukkakkamu. Era nenkugamba nti bw'obanga oli mukazi ng'opatuka nnyo noonya omusajja omukkakkamu mukumbayine ng'energy eyo ereeta omwana asobola okukyusa Uganda. Onfuna bulungi. Byonna bino biva mu musingi ogutandise okuva mu Uganda. Abantu bazaala kumala, abantu bazaala kinyomo, abantu bazaala nti njagala nkuzaale mu matendekero bongo because oli serebu. Naye nga tafuddeyo kunoonyereza mitendekero bongo ngenda okuzaala mu ebyafaayo bibiri biki. Mitendekero bongo Katonda yatonda omukazi nga kiipa nga mukumi w'ensi, buli musajja kuyeebaka naye asigala mu ye naddala ng'aggyeko kondomu. Kyova olaba nti osobola okubeera mu bulamu bw'ensi muno n'owasa omukazi nga oli mukkakkamu n'akuzaalira omwana ayina effujjo n'otunula mu lunyiririrwamu nga temuli muntu yali abaddeko n'effujjo naye nga mu mukazi omulimu ex-we yalina effujjo omwana n'asikira ekyo. So omusingi gw'amaka we gufa, n'omusingi gw'eddiini ne gufa, n'omusingi gw'obukulembeze guba gulina okufa kubanga essaawa zino osanga ekituuti oba imaamu oba sheeke ng'olina oludda lwawagira mu byobufuzi era nga yamanyi nti ekigambo kyayogera kiwagira ekyo kyayogera. Nina atafaayo nti yes mu Uganda oba mu ddiini tolina kulaga sayidi yo ng'ow'eddiini. Kyova nkuwadde kali ke baabuuza Yesu n'agamba ebya Kaisaali bya Kaisaali. Era nze nafumate yange sinoonya kalulu mu church, sinoonya kalulu mu muzikiti, sinoonya kalulu mu lumbe, sinoonya kalulu mu kuziika nga nze. Era sizanya politics mu bifo ebyo ebina. Nsobola okunoonya akalulu ku pate, nsobola okunoonya akalulu mu kkubo nesigenda mu church oba mu muzikiti nga bannange bampita Jacobo bannange nsaba kunnonda never. Ekyo nga Katonda yakisalawo amaanyi bagatadde ekyo Katonda yakisalawo ofubu afa boogera bannabefuzi babanga 5 ekyo Katonda nze nganze mu kyaki bayanyakati nze nganze. Era wenkeera ku makya n'ensanga omuntu afudde tojja kumpulira nti Museveni genda ngumya bugumya nasabira mugenzi oyo afudde Katonda amuwe ekitangala mu bulamu obutaggwawo. Sijja kera macha kunsanga nga ndi kumulamu mbagane bannange nzize nesimbyewo nsaba kalulu kammwe ono aliko tumukoye sibikola because ebintu bina ebiri sensitive byempa respect. Omuzikiti, church, olumbe ne mukuziika mbiwa respect. So nkubiriza nnyo bonna Uganda yina gy'oli. Ensi eno Uganda tekola makulu nga tetulimu era tebeera na linnya. Ensi Uganda ekola makulu nga mwetuli. Buli kimu kyogenda okukola mu periodi y'akalulu kano making sure nti tekitwala Uganda mu maaso waza tekizza Uganda mabega. Nyinza okuba nga tetutegeera kyekimu ndekere entegeera yange koze ndaga ekirungi ekiri mu kyekyo kyotegeera nkibayinge oba neme kibayinga. Omukulembeze sebo mu dakiika 2 bw'oyita ku TikTok okwo n'okwata ey'okusatu ng'okyagiriko n'okwata ey'okuna ng'okyagiriko Katonda ayinza butakuwa mukisa gulaba ku bantu bakkiriziganya. Bwe nzirira endowooza yange n'ekika ku TikTok kakati mu comments 12 bwe manzabe ne maama wange bw'aba alina kipuresha tusobola okumuleka awo bw'aba talina pressure agifunira awo. Abantu bakyalina budde buwuliza bannaabwe kubanalizinga nakuwa respect ndowooza zaabwe ng'ekyo kijjeewo mu dakiika 2 ng'oli ku TikTok ey'okusatu Katonda ayinza obutakuwa mukisa kugimalako ng'olina ky'olabye okuggyako obwereere okuwemula n'ebirala.
tuli mu mulembe okuba nti kati abaana baffe mubandyagadde nti akati alina essimu osobola okulekera omwana w'essimu n'ogenda n'okola kati ate weekengera bwekengezi omwana alina essimu ate nga ne baganda baffe abatuteekerateekera betwesiga mu n'ofiisi zaffe batulagidde ddala nti gwe kola ekyo bikwangwire. Abantu abawemula kati be bawabuzi bwa pulezidenti tulaba abantu abavayo n'ebivumo ebipya byetutawulirangako. Naawe mula bulungi nnyo omukulembeze mu kifo ekyenjawulo enkeera ne bamugamba nti awo omudde bulungi nnyira gwasobola abantu bano okubawemula jangu tukuwa ekifo wano. Netuka ku extent ng'oli agamba nti bwetera twagala otereeza eggwanga tugere Bunnamwaya division yeno ng'etuziza office etuziza meeting tuddire ka bomu tukube bba tumanyi kati abo ab'e Bunnamwaya tubamaze ngamba bannabyabufuzi n'abakulembeze tugende ku parliament tukole ekyo tugende abantu betwalinangamu essuubi. Lwaki Munnayuganda avayo n'endowooza eyo ndife okutereeza ate ensi yaffe bannabyabufuzi bonna balina kusooka kufa tuzimba abalala. Abantu abaali abayivu abategeke nga ba Tiseka n'abalala bakitaffe betwalabirako bagenda mu ntebe ze baalamulirangamu lwa busobozi bwatali kuwemula na kwesittaza abantu. Jjukira Prime Minister bwe yakyalanga ku kyalo kyo Jacob oba minisita bw'abanga ku street ng'olya mu kasasiroko n'olaba konvoyi ye ng'eyitawo eddembe eyo lyebawulira lwaki terikyaliwo. Essaawa minisita bw'ajja ku kyalo nze ndaba mubbi nze nsaagala kwekweka bwe mpulira munnabyabufuzi ng'akonkonye ku geeti ya Rabongo Charity Foundation mpulira ddala nga nzigweddemu amaanyi era ndaba mufere. Lwaki kiri bwe kityo? Abantu bava buvyeri nkuwadde ekifo olw'okuwemula olw'okweyambula n'omuntu agenda mu kalulu asooka kweyambula ayipingemukko olwonna akanoonye nga bimwanguyidde. Kyeki kyenagambye nti amaka ge tukuliddemu gakola mpagi y'amaanyi nnyo okuzimba ensi gye bayita Uganda. Era nenkugamba nti amaka we gaba gafudde kyakyefa n'abakulembeze bafa. Ekisinza okussa abakulembeze kwe kufuula ebyobufuzi bizinensi. Ate ebyobufuzi ebifuuka bizinensi tembaamu service delivery paka sente. Kyova olaba omukulembeze yena waayita ku kyalo bamulabanga kyamisana bamulabanga tweka sente bamulabanga basale bamulabanga ntandikwa because ekyo kyekiri mu mentalite y'abantu. Temukyali mu bakulembeze kuwuliza biki bibagamba. Kiri mu bakulembeze olina kiki ekiva mu nsawo zo. Kyova mu nsawo zo kyekikuteeka muki mu parliament oba mu kifo kyonna kyoli. Awo nno ng'omanya ensi etandise okufa. Naye ensi eyo etandise okufa ekyalina Katonda mu yo. Kubanga moto yaffe egamba for God and our country. Mulimu ensi ezimu ezaakugira abantu baayo okusigala emabega nga bataasa bino obutabeerawo, nga bataasa abaana abawala obutatunda, nga bataasa abaana bonna obutawemula. Mulimu ensi nga yo okuwemula musango. Mulimu ensi yo nga okuta obwerere bwe musango. Mulimu ensi yo obwenzi nga musango. Mulimu ensi nga yo okugyamu olubuto nga musango. Kati Uganda tulina omukulembeze aludde mu bukulembeze akyayina endowooza ey'enkadde naye ng'ate ensi edduka ku speed. Uganda tulina omukulembeze bw'okwata ku ntebe ye aliyakitinga, otakwata ku ntebe ye oba owemudde oba okoze biki tafaayo. Naye ng'ate abitundutundu kati miliyoni nga 7 oba nga 8 ziri ku TikTok mu Uganda muno. Mama mukebera ku Google ombulize bannayuganda bameka abalikozesa TikTok. Zinza okuba miliyoni nga 7 oba 5 ezikozesa TikTok mu Uganda. Naye miliyoni ezo 5 zirina emyoyo mujjo n'abantu abazitwala nga ebyokulabirako. Kubanga bagamba nti ennyanya emu esokuvunza ennyanya emu envunde esokuvunza ennamu. Ekisero tokigaza gwogitera mu kisero. Bantu bangi nnyo bagoberera abantu olwo because balina stress baagala abantu babamanako ki stress. Nze bwe mba nkola video yange ku TikTok sikola video okufuna likes mutwalo gumu. Nkola video okufuna likes 9 miliyoni 9. Okitegera tuli miliyoni 45 kati miliyoni 9 ziri ku TikTok. Miliyoni ezo 9 emabega waazo zirinayo abantu
kati buli muntu mubalire abantu nga 10 abamulabirako buli wogenda ku makya nogenda ku TikTok byosinga okwagala byekuwa ate byekuwa byotandika okufaanana bwe yaganya abakazi abanyenya amabina ejja kuleetera abakazi abamabrazil abaawa bekuleetera bwe yaganya ebintu bya tekinologi firimu bekuleetera bwe yaganya ebintu byokusoma byekuleetera kyogituma kyekola ki essaawa zino tulinayo akantu ke bayita meta kali ku simu zaffe foni naye tetukamanya akantu ako obuwanvu bwako kagendawa kakomawa nti meta eyingira mu sisitimu yo simu yo n'ogiteekamu neesobola okutegeera password yo eya mobile money esobola okutegeera bank account yo senemeke ziriko byonna nebisobola bitegeera meta basobola gikozesa ne bakumanya byonna wofaanana kulozi essimu yo yeggwe essimu yo bwebwongo bwo ekiri mu bwongo bwo kyekijja ku ssimu yo era kyonoonyerezaako era kyogoberera kyova olaba nti ensi yaffe amateeka gayisibwa mu parliament computer misuse bikoze bitya but gamala kukwata kwabo gakola naye senga twalina omukulembeze agamba bannange okuddamu okulaba vidiyo ey'omwana omuwala ey'obwereere tukutwala luzira myaka 10 tuddamu kulaba vidiyo yabwereere wadde negyo netugamba nti wetuddamu okulaba omuntu yenna omunauganda awemula luzira myaka 10 tosobola kuddamu kulaba muntu awemula wetuddamu nkunyonyola wetuddamu etteeka negamba wetuddamu kulaba omuntu avumira ku Facebook ng'ovuma munauganda munno ku Facebook oba ku TikTok luzira myaka 5 wetuddamu okulaba omuntu anyakula essimu tukutemako omukono akubella wetukeera ku makya netusanga ngobye funds ezandibadde ziyamba omuntu ebyobugagga bwe byonna byonna bikwatibwa era nebitundibwa nebidda muki mu gavumenti tosobola kuddamu kulaba muntu akola bintu ebyo mu Uganda muno tulinamu abasawo abeebaka ku baana ngalepinga bulepinzi baana tulina bananyini masomero abeebaka ku baana nga belepinga bulepinzi ninga tulina kyamukola tulinayo abasumba abasiyaga abaana abalenzi n'abawala nenga mwebali because balina akawaliro ku first family baba protectinga kati yensi yaffe omukulembeze omwana omuto kigambibwa nti yasiyagibwa nattibwa waliwo abasiyazi abaze bakola ebyekisiyaga ku baana abato nga babamanyi etteeka ya defilement abasiyazi teribakwatako singa abasiyaze kalenzi etteeka lya defilement linywezebwa ku baana bawala cross sex obuzibu bwaffe tulina mu Uganda bantu batininya abamanyi amateeka ate omunauganda ate ebintu bibiri atya police baire bisatu atya police amaje ne kooti abalala mujje twambalagane abalala oba kiki ayambalagana naye ogambunagana nkutwala mu kooti akubirira atya bantu bangi nnyo bali mu Uganda nga tebamanyi mateeka wegatambula nogataputa kyovola bayisa amateeka agokwambala nga abasirikale kati oyo omwana bamusiba ogumusango naye musajja atayinza okuba nga tamanyi naye nga yambadde empale yasasula omusolo okujja mu Uganda n'agigula ku ssente ye naye nga gumusango bagufulumya nti bakwatako ng'oyambadde ekyambalo kyonna kyebagaze ti nga tekikirizibwa kwambalibwa muntu wa bulijjo kuba musango naye musajja atuyinza okusanga nga tamanyi nti ebintu byetwandibadde tusomesa abantu baffe bitegeera tubikwata netubikweka budget yandibadde mu Luganda abantu bano bagamba naye setebwezi tisifulumye naye eri mu Luzungu era ng'oyagala kukweka omuntu mu Africa muteeke mu kusoma awo ojja kuba omumazi kubanga otunda mu Uganda abantu batini nnyo abasobola okutegeera nti budget ya Uganda erimu kino nekino tulwana mu kanso nga mu kanso yaffe muno bantu batini nnyo babakansala abasobola okukeera mu okutegeera biki ebiri mu budget era ebyayisibwa kati Uganda bwetubanga tulinamu abantu webato ate nga bali mu bukulembeze kiba kitegeeza omuntu wa bulijjo tokola ki tomunenya naye buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe okubikula abantu amaaso nga nti ati siko mumanyayo ebintu nga 5 ebikata ku mateeka ge bayisa webanga etteeka lya defilement manyayo ennyingo zo nga 5 oba 3 zoga nti etteeka lya defilement bw'okola omuze weguti neweguti bakusiba zitegeere
otegera bw'oteeka ettaka ly'ebisiyaga lyayita genda olinoonyerezeeko nga lyo likola emunanga amateeka galaba gali dormant naye etteeka likola nga likutte kati ekiri ngamba nti no etteeka lyayisibwa ono takimanyi nti etteeka gye liri naye wamukwata nomuteeka mu kaguli wategera nti etteeka likola kati saa tasobola kutegera nti etteeka likola etteeka lijja kukola ng'ogudde mu nsobi oba nga wakwatidde mu nsobi awo nga livaayo naye saawa zino kubanga tolina buzibu etteeka tolisobola dditegera nti lirina amaanyi gaalyo naye etteeka lirina amaanyi ate mu bulamu bw'ensi etteeka likwata nnyo omuntu atayagala kumanya atayagala kunoonyereza ate mu bulamu bw'ensi bantu bangi nnyo babbiddwako ebintu byabe mubulukujjukujju lwabwe otayagala kukolaki kumanya olina agenda nayingira looni nga mulooni mulimu akawakkirizo somera wisa weeks 2 simanyi okitegeera olina agenda nawayingira looni nkuguzizza ennyumba yange ompaddemu naye nga yewola nga tasomye eki bintu biddirirako so nze nkubiriza nnyo bannayuganda mwenna gye muli manya ku nsi yo amateeka geyisizza ebiri mu budget totya kintu kiyitibwa kooti totya kintu kiyitibwa poliisi totya kintu kiyitibwa magye as long as omanyi ensi ejja kkiramu kyekugondere teri musajja musirikale asobola kuyimirira nga ntulala kiini awo okujja nga tuli mu lutalo naye obanga omanyi amateeka ge batambulirako n'omusomera amateeka nga 4 akwesonyiwa nga nti onono mugezi osegere kubanga mulimu bakera kumakya nosanga nga batadde ekiddo nga bali mukukwata mmotoka nomabuuza oba ogikwatire mu kawaayiro ki kyova mu America bo bamanya nnyo amateeka nti ogenda omugamba nti nno omukutte olina omusomera Miranda rights ezimugamba nti nno omusango gwe guti ogukkiriza ye oba nedda era bwatuukibwa mu kkomera alina okufuna essimu emu gy'alina okukuba era alina okubeera ne looya Uganda yaffe bannamateeka oba ne gavumenti tekoze kimala nnyo kusomesa bannansi ekintu kiyitibwa amateeka ate ne Uganda n'abali mu gavumenti obanenya kubanga bo baagala kwekuumira nakuuma nsi yabwe butamanya kyova olaba bagirese ekule muwawa edda uli ng'okuwulya ekigambo kino ng'okwatira ku matu naye kati ebigambo byafuuka nnyimba nzize nga mpuliza oluyimba lwa Wainiongodo simanyi bikoze bitya olwa Jemo oluyimba okuva lutandikira lulimu bubina lulimu osegeera kyekiri mu nsi yaffe nti abagikontrolinga bagano gisiba bagiteekako ebintu ebiyinza okugizimba waze bagireka buli asanga yakola ki mulimu ebintu wano nga neiba e Rwanda tosobola bikola tosobola kutabwerere Rwanda nosigala ng'okyatambula tosobola kwemula Rwanda nosigala ng'okyayinaayina tosobola kubba ssente za gavumenti nosigala ng'okyayinaayina wano e Rwanda ano kumpi wano ensi gye tusinga obunene gye tusinga buli kimu ne bajeti yaffe y'amaanyi naye tusinga ebyenjigiriza etusinga empisa etusinga n'ennono wano mwana ebikwasa n'ennaku n'obulyango oyagala kaba bukawe naye ngamba ensi yaffe katonda tutondamu tulina gikwata bukwasi gwakyalina amakaago gakuze gagatya katonda era katirikemu ekintu kitibwa entiisa omwana abeereko nekkomo eryokubeera ku TV osanga amaka nga sawa mukaaga omwana waava ku TV okitegeera ensigo gyosiga gyokungula bw'osiga omwana n'omuwa freedom ya buli kimu era ajja kukula nga buli kimu akitwala nga ekirina makulu okimala abaana bali ku kampasi nga just asobola okuwayo omubiri gwe asiba akaviiri akalungi because bamukuza bamugamba nti n'omubiri gwe ekintu ky'omuwendo nnyo enviiri omwana alina okubeera akaviiri ak'okumulembe ngaebitundu byekyama bibiri bamugamba nga tabitwala nga kyamakulu nnyo kyova asobola okuwayo omubiri gwe akwate esimu ey'ebbeeyi iPhone maaso 3 because ensi byeraga nti bya bbeeyi naye teri kintu kisinga kubeera kya bbeeyi nga mubiri gwa mukazi teri kintu kisinga kubeera kya bbeeyi nga mubiri gwa musajja kubanga ebintu ebyo ebibiri bebireeta abantu abalungi oba abantu ababi tulina essaawa zino abantu babi mu mitima naye nga ekintu kyava ku nsigo gye twasiga
ensigo gyewasiganga omusajja kwana, ensigo gyewasiganga omukazi omukwana. Kekali kenagambye nti abantu bazaala kumala, abantu bazaala lwanakola ntya, abantu bazaala mu nsobi, abantu bazaala muwawa. Nazza ku mwana ng'alina abaana 5, buli mwana alina taata we. Kubanga abakazi beeramu kintu kimu nti tekikwasa nsonyi omusajja ogenda ng'amaasamasa abaana, wazza kikwasa ensonyi omukazi ogenda ng'amaasamasa abaana. Bw'ogenda ebitabo ebitukuvu teriyo mukazi erakedde kumakya kuzaala baana 4 mu basajja 4. Tekiriyo. Okujjako mu bitabo ebitukuvu abasajja kati nga Jacob yazaala mu bakazi, yazaala mu Lecho n'azaala mu n'omulala. Osegera nedda sina kinjaga kuyisa